nkwaniriza yonna gy'osinzira okutulaba nze Kalyango David. Tuli ku Big Brother Uganda YouTube channel eyegulidde erinnya mu kutuusaako byonna bye waleetaze okumanya okwetooloola Uganda ne wabweru wa Uganda. Terukwera mugagga Benjamin Kalyesuubula Big Bro Jamal erinnya walijjawo. Erya kwa toli mulonzi w'enakase. Yose muta. Bana bakuzala buzazi nakase ntolo. Era gye no. Ije walondera polling station kikuwazo nazimanyi. Nala kijaguzo. Primary. Obusabusa balonzi mbanku manyi polling station inzi manyi mu mutwe lero bwe tugwa ku nakasa ke sub count nayo polling station izo nanzi kumenyera ndeyo wawangula akalungi no batakulangirira nga tuvuddeyo ebijje bitambula mu Uganda twalako sobula kikawo tono kunyonyola abantu nti olunaku olwaleero olukuŋŋaana lwa Nnaamu lukyali ku Serena Ekigo tugenda mu maaso era abagenyi bonna kitambula bulungi. Waliwo statement yakolebwa Minister Chris Walyomunsi ow'ebya information n'agamba abantu nti tuze yagamba mulage akamwenyumwenyu temulaga abantu bali nnaku mwaweka smile tulage ekifaananyi nti tuli buki bulungi. Olunaku olwaleero kitebe kya ekyo kyefaananyiriza ku mwami n'omukyala abali ewaka ng'ekituufu kiri nti mwasuzenga nga musula njala muli bubi nnyo n'ogenda ku mukolo n'ogaana emmere olina okulegawo embeera nti goli bulungi ensi ogiraga kirala naye nga kyoli oli kirala laga ekintu kyennyini ojja kufiira bwereere kati kiki ekitusanyusa ng'ekituufu tuli bubi kakati olunaku olwajjo ebibiina ebyobufuzi ebirikulwabulajjo olunaku olw'okwosajjo ebibiina ebiri ku luuyi oluvuganya gavumenti ne bigamba nti bigenda kulagira nti olunaku olw'eggulu bijja tubulira ng'ebigenda kukola press conference okitegedde bulungi Katonga era ng'eyo press conference egattiramu ebibiina by'obufuzi byonna President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Dr. Kizza Besigye n'abalala Tereza mu president w'eggwanga yalondebwa abantu anti kutereza kati gwe interviewer abagwe bwe mpulirawo okyamye nkutereza ndazibanga kikwatagana na ku president nze bino bijja ku Google ate gye mutugamba ogenda bulijjo ne kamere tugende ku Google muno kamere so gye nabijje president w'ekibiina kya NUP Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoose okwogera before Dr. Kizza Besigye yasoose n'agamba bino temubikooti omulala yenna mu bikooti ngenzi tubakumamu muliro Kwekalakaasa naye n'agamba nti abantu bano bwe bagambye okusanyukira abagenyi bano nga bajja ku makubo kyayise okusinika amanyi agate mugasinikayo n'abagaana tegeza obulina okulaga obunyiikaavu. Dr. Kizza Besigye agambye nti abantu tebalowooza tebagenda kuba bokka emiggo bokka ku Lwokuna ku makya nabo bennyini beewadde sigaali tubayo omwana w'omuntu nabo bennyini bagenda kuvaayo. Ekibuuzo kiri nti gwogoberera ebyobufuzi enkola eya defiance Dr. Besigye gye yajja nayo bwe yali ajja ey'okwekalakaasa gwa mu midiba olaba oti eyo bwetyo naye temukoledde kuba tagenaako mu State House naye yawangula ngambye tagenaako mu State House alina akalulu ke yawangula kakati teyagendayo buno bululu buzze buwangulwa omanyi kati ojja abalabi baffe sipiidi obululu buno buzze buwangulwa. Dr. Besigye yawangula akalulu ekisanja ekyo n'akiwangula President Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu ka 221 kati buno obululu buzze buwangulwa wabula nga tebalangirirwa wabula nti omukulembeze w'eggwanga nakyemalira ne ttiimu nawe kitegede nti alikulembera anti wuliriza nti kati olwaleero mu mateeka bwe ŋŋamba nti nno mwami Museveni waliwo omulala ayinza okukiraba mu kulengeza naye omukulembeze w'eggwanga okireka n'okissaawo olw'ensonga ye yalangirirwa mu mampaati. Kale yetuvuddeyo ekibuuzo kiri nti muba ne pulaani ABC eno pulaani ki Bobi n'agambye yakunga abantu ate katuwulidde mu mukulembeze kyagambye ate kwekunga Kwekalakaasa
mu mirembe era nekugambe ekyo kibaddewo ne musemateeka akawaayiro namba 3 mu ekiri nti okwekalakaasa mu mirembe, which is okay. Kakati nembuuza nti biri bene azze kutukumamu muliro kwekalakaasa mu mirembe. Era emabega kaawo of which tukikola mu mateeka constitution ekiwebbeetu ojjukire emabega kubanga nekyayogedde ekirala kyeyayogedde president ekirala olina kyeweerabidde yagambye nti constitution mwana wattu etukaka era kikutukaka ekirambika bulungi nnyo bwe kiba kyetaagisizza n'okukwa constitution mu ngeri yebwegwayo nayo yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable president wa Nuubu yavayo ne bamugamba akubakase yavayo n'agamba bakubakase fuliya ojjukira kasefuliya bano bagati kavaamu bibala kasefuliya akali bamuteze katege naye kulowooza kiyinza okuvamu ku lunaku olwokuna kuba bano bakyala okuna lwabwe eri ku Serena ekigo bagamba gatabula mirembe bwebwayi agamba abantu tebasinika amannyo ku situiti no ekyokuseka kyabadde luvannyuma lwa minisita owa mwami Balyomunsi okuvaayo n'agamba nti tuteekeko akamwenyumwenyu abagenyi bano baleme kulaba nti tuli bubi kugamba nti nno kyekuusa ku mukyala n'omwami nga basuze enjala ne bagenda ku mukolo n'omala n'ogaana ekyokulya nga bakikuwadde kubanga ekituufu kiri nti bannayuganda balabye omanyi eno nnaamu guno olukuŋŋaana luno olw'amawanga ago agatali olw'amawanga ago agamu nti luyina engeri gye lukola ki luyina engeri gye lunoonye n'emirimu gy'abantu baggadde egundi ezimu abantu bayinawe basibye abantu basibye abavubuka bano abataayaaya like bangi abasula ku street bambi bangi abantu abatalina wakwebaka abatalina kyakola babasibye okitegeera basibye abantu abalaba ennyinza okugamba nti be bano abavubuka otegerekeka bulungi nnyo enguudo ezimu baziggadde ekyo kitegeeza bannayuganda babamazeeko emirembe kakati emirimu egiba fizi katubuzayo wiikisi 2 okubeera nga tukola ki tugenda mu masomero omuntu ali waliku street awo akakatuna mugulubu omuyimiriza n'ojjawo bizinensi ye miyembe oba omutuufu oba omutulugunyiza indati ka bizinensi aka katono kaasuubira okufunamu kasente okuwaayo ku fiizi so olukuŋŋaana luno lulungi naye ekyo tekireeta minisita kugamba bannayuganda nti museke nti mwami nti president Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimugambisizza ekyamugambisizza nti tuseka ngalaba embeera si nnungi tosobola kuteeka banno okuseka ku mpaka ng'oyagala tusanyusa abagenyi nga tuli bubi abagenyi baba abagenyi bigibula otukyaddewo tekitambula byolina okusekaseka mwawo n'obuzaabuza abantu awo baddayo naye gwe mwami Museveni wetulaga bwe tuba tetwegenderezza nnyo kubanga n'enteekateeka zigenda mu maaso ez'okubeera nti nno ekituufu kiri nti ateeka obba agenda kudda mu kalulu olowooza tajja kudda anti constitution tekyogera ekyo omanyi kati ekitulwanya ffe bannankyukakyuka twagala wabeewo enfuga egoberera amateeka kino bwe kiba bwe kiti okitegedde nti enfuga egoberera amateeka kale wummula mu bulungi jajja okoze ebirungi bingi nnyo naye ate ebibi ate kati bisanguddewo buli kalungi konna kewakola ati wali mu kusooka mu 96 tewaliwo kuwa abantu mbooko abantu bo baali bameka mu Uganda tewali tulwagala kumanya oba baali bameka tuli miliyoni lwaliwo tuli miliyoni 47 n'omusomo naye wali ne bwe tuba twali miliyoni 25 kale oba 2 abantu okubakwatanga n'obakuba embooko
oba kwatanga n'obawamba n'obateeka mu zi drone abasirikale bo nga be bakola ebintu ebitayina mateeka kitegeeza eggwanga likulemye. Omanyi bino ebintu ebimu bye twogera muganda wange David ffe bannayuganda abali concerned abakwatibwako nze munnange nzikankubulire nze nwana Uganda yanca ya muwala wange mutabani wange n'abazzukulu baabwe bwe tubange eyaffe egaanye leka emirembe we ginaatuuka ffe nga tuvudde mu nsi baligamba bataata bakola ki gwe muwala wo Ruth ajja kukubuuza taata wakola ki mwakolawo ki ku myaka gyawe. Ndi wano njogera ku bintu ebiruma eggwanga kindi muddamu era si bye njogera buno omulembe guli digito kati bino bali bisala ne bwe gibe emyaka giri 5 kyendibeera kyonna kyonna oba kyengenda okubeera oba ngenda beera mbaka wa parliament kati kyendi olwaliro ndi mwogezi wa National Unity Platform na Kaseke District naye nkakakasa nti nyina kyentaddeko ettafaali lyenteekako ku ggwanga yange Uganda kuba bino ebintu buli wembyogera waliwo muvubuka munnange asobola okufumiitiriza n'ategeera n'agamba ekituufu eddembe tekitegeeza kwebaka eddembe tekitegeeza kubeera nga toyina mirimu naye nga weebaka okuba nti nno mwami Museveni yakuwa eddembe tekitegeeza kubeera awo gwe munnaffe ng'okeera ku makya toyina mulimu okeera ku makya sukali wa 5 amafuta ga 5 sabuni ali mu 6 gwe n'okeera ku makya awo olw'okuba nti nno oli bulungi weebaka unogamba naye tuyina emirembe oyina emirembe gwe sooka ofumiitirize ekitole kya sabuni ekyali kigula nusu 200 oba ekitole kya sabuni omuti gwa sabuni gwali kugula nusu 1,500 oba 1000 olwaliro guba nga guli 6 wawe tulaga eryo si eddembe mwami Museveni lye yaleeta kati ati yalina eddembe lye yaleeta naye ate ali mutulugunya bannayuganda n'akabinja kaakatono. Omanyi lumu nakugamba twali twogera ne nkugamba nti nno eggwanga lye tutambuliramu tuli mu mafian state nti tusobola okubeera awo ekituufu nga mwami Museveni yennyini omukulembeze w'akalyango nga ye mafiya asooka otegedde nga ye mafiya asooka kitegeeza ki kitegeeza nti bw'aba nga ye mafiya asooka gwe oyina kukola ki oyina kukola otya anti munnanga ayinza okuba nga ye ali omu nga wadde yasooka naye nga wali bamafiya abalala ate nga babi nnyo okusinga boosi waabwe okitegedde nga babi nnyo n'okusinga boosi waabwe bo nga bakambwe eggwanga nga balivuga nga bwe baagala. Omanyi Uganda bwe yatuuse mpaka ng'entambula eŋŋende ate oba oyagala ki buli omu amegulako kake buli omu ensi bali mu gigabana bibajjo bajjo bino ebyamayinja abaana baffe bagenda bonaabona kalyango bazzukulu baffe bagenda bonaabona bino byenjogera ne bwe naaba siriiwo njagala nkubuulire ate kati tugenda wangala ku nsi bayifu abasiraamu wuliriza bino abasiraamu okufa si kyantiisa okiteeka kiri mu bwongo oyinza ofuluma enju n'otadda ate ensi egenda mu maaso otegedde ensi egenda mu maaso ne bwebetya ensi egenda mu maaso gwe bw'ovaawo ensi egenda wa mu maaso naye ovuddewo eggwanga ly'olitaddeko kiki kyolese ng'abasajja abapooka wanga Semugere bwe baabikola. Yes nali juzi ne mwami Kennedy Luchamuzi mwami Kennedy Luchamuzi n'aŋŋamba eggwanga liri bubi mwami Museveni ensi emulemye eggwanga limulemye bwe kibanga olwaleero tukyalina abantu abakeera ku makya baamulumba yanyumiza ekikomera kye kiwanvu naye yali anyumiza n'aŋŋamba nti nno ababbi bajja ne babuuka ne bayingira embwa ne zibadduka ne baddamu ne bayingira baakamulumba emirundi 3 n'aŋŋamba nti olwaleero we manki asobola okulumbibwa nga bano balowooza nninamu ku ssente naye sirina ssente yayabika mwami Kennedy Luchamuzi ye bw'atyo bwe yaŋŋamba sirina ssente nze olwaleero neewunya okubeera nga mwami Museveni eggwanga alitambuliza ddala ku nfuga etali y'amateeka John Kennedy Luchamuzi obutambi gye buli eri okitegeera nti mu bintu bye yayogeranga ye yaŋŋamba musajja gwe mutabani wange teweetiiririranga
eggwanga olwaleero singa saaliwo ku mulembe gwange n'enkyusa n'enjogera kubanga Kennedy Kyamuzi we yabeerera mu parliament ye musajja yali asinga okuteesa mu parliament ey'omwenda eyo nga bamugamba n'omugamba kubanga yanyumizako yayimirirako mu parliament lumu n'ayimirira omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga n'agaana okukuba akade ng'ayogera naye nga buli kyayogera point wabula ne baddako yali James Wapakabulu yali ani omukubiriza speaker wa parliament n'ayimirira n'amugamba bwe bava mu parliament kati bali abasaidi ya government yomugana yo akasajja ako kali kavubuka naye akavubuka ako kawanye obudde n'abagamba omuvubuko yalina ensonga z'ayogerako zikwata ku ggwanga ate nga ffenna nga zituyamba otegeera kati James Honorable John Kennedy Kyamuzi bwe yali ayogera ebintu bino byonna yali agezaako okunnyonnyola nti ebiseera by'ogwe ng'omuvubuka bw'otabikozesa bulungi tayimu etuuka ng'ogenda kutuuka mu myaka gy'aba Kennedy Kyamuzi ng'ensi ekubuuza wakolawo ki kubanga wali mu limelight. Nze Jamal olwaleero naawe okimanyi bulungi nnyo ndi mukulembeze w'abavubuka ekyo kimu ndi mwogezi wa National Unity Platform district ndi muzzukulu wa Buganda era ndi musajja wa Kabaka ate omuvubuka omuganda era akubiriza abavubuka lukiiko okwekuuma akawuka ka siriimu kubanga tulina enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka omwaka gwa 2030 nga akawuka ka siriimu tukalinye ku nfeete. Ebyo bina ebintu ebimu tubikola si lwakuba nti nno muli bakireeresi tuli awo tetulina byakukola wabula obuvunaanyizibwa bwe tweteekamu n'obuvunaanyizibwa abantu abalala bwe batuwa nti tulina okukikola kitukakatako kubanga buli wootambula weegendereze nnyo okuba emabega ng'otunulayo oleese omukululo nga bazadde baffe gwe baaleka. Yes, bw'oba tolese mukululo naddala nga bikwatagana n'eggwanga lyo bw'oba tolese mukululo njagala okukakasa bwana David amazima ga Katonda mu ggulu ensi egenda kutunuulira. Ensi egenda kutereera mu bwangu ddala tugenda kudda ku nfuga ey'amateeka nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nga ye mukulembeze wange. Awo tugenda awo tunatera omaliriza wagambye bagenda abantu bagambye bagenda kwekalakasa n'abalala bonna abali ku olunyigirizibwa singa gye boogeramu naye baali bayiseeko ku lukiiko lw'okutabagana dialogue ebibiina biri tabagane n'ekya President Museveni balabe ng'avaako mu mirembe. Onalebesa mu Uganda yagamba nti tekijja kukola kubanga President Museveni yennyini bw'abayita mu lukiiko mbu yesitaba bw'ate ayagala kubategeerera abazze okuteesa anti kati bwana Ssemujju Ibrahim Nganda tewamutegeera. Ibrahim Nganda ekintu kye yayogera kyali kituufu kubanga si mulundi gumu ebiri esatu dialogue we zituddewo enkiiko ezo ez'okutabagana ebibiina ebyobufuzi n'oluuyi lwa gavumenti okubeera nga zibeerawo. Mwami Museveni ayagala ate yategeerera abantu bano abamuwabula. Abantu bano tebamuvuganya nti lwampaka oba kifuba. Abantu bano bamulaga nti eggwanga likulemye osobola okuddako ebbali mu mirembe likwaseemu omuntu omulala. Olwedde olwaliro omuntu omulala waali asobola okutegeerera eggwanga. Agamba President Museveni nti wano wange yarayogera mu Uganda era bw'ozannyira wakulyaki essasi agamba mu Uganda wano agamba bwe bali mu lutalo mwe mwali muli mu byammwe tebatoba emyaka 5 nga bazza emirembe muki kyobola yagamba Besigye nti ye koota pini otegede bulungi wenagijjamu na natti wenagijjamu na sukulu tokuba na nyondo tejja vaamu. Mwami Besigye alina wantu yakootinga n'agamba yayogerako ku akantu akatambula kati oba wakategeera bulungi. Mwami Museveni takyasoboka kujjako na bululu yali awabula Bobi Wine ng'agamba nti ensobi yokka Bobi Wine gy'asobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda gyeko President Museveni n'akapapula. Era ne Mwami Museveni naye eba oli awo emabega siri sure naye alina we yakootingira just akalulu nti yaliye wabula bana bakireereesi be tubayita bakireereese.
mulimu abantu abatafuta Uganda eno nga bo balowooza nti Mwami Museveni yagigula nga oli agamba akapapula opapula kajjeko Mwami Museveni. Akapapula opapula kagamba nti akapapula kali mu constitution nti amateeka agalina okutambulirwako nga gavumenti oba Uganda etambule. Wabula gwe bw'okirete kifuula nnenge nga tumanyi nti akapapula ke kalina okugenda katulina okugoberera gwe n'okirete kifuula nnenge nti tetusobola kugoberera. Naye ebyafaayo biraga wano mu Uganda tewali mukulembeze yalaze n'akapapula n'avaako n'akapapula. Nyondo. Anti kati ensi ekyuka. David, ensi ekyuka nga bw'ogambye nti no mu 1996 nti no tewaaliwo abantu twali millions 215. Ensi ekyuka. Olwaleero kikyasoboka. Bulungi nnyo. George Weah. Omusala Mwami Museveni ky'ogamba tasobola kuvaayo n'akola ekyo. Leero n'aswalako akalulu ne tukakuba. Nagamba mundidde okitegeera. Era olwaleero mu butuufu wakyaliwo omukisa munene nnyo okubeera ng'ensi eno etereerera ddala nga tutambulira mu nfuga ey'amateeka. Mwami Museveni singa bukera ku makya kangeze ne tugenda mu kalulu. Constitution eyo neetereera nti omukulembeze ne woba okoze otya yangu ebisanja ebyo bibiri. Pulezidenti w'eggwanga ne baba bakwagala batya fuga ebisanja ebyo. Kulembera ebisanja ebyo. Kati ate President Museveni n'agamba nti mbadde ngamba njagala kugenda. N'alekawo standby generator. Ate lwaki ye atulekerawo standby generator? Leka aleke standby generator aleme gironda. Leka abantu bannayuganda. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593886 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Basalewo leka bannayuganda bo basalewo bo balina standby generator yaabwe. Kisoboka okuba nga standby generator bannayuganda ne balonda General Muhoozi, standby generator ne balonda Bobi Wine, standby generator ne balonda omuntu yenna. Ffe kye twagala aveewo aleme tutegeerera kyakoze emyaka egisoba mu 3 adde ebbali asobola okuwabula standby generator yonna ezzeewo naye tali ye gy'atuwadde. Nedda si abanoonyeza gye mujja okugula generator. Ate lwaki olwedde bannayuganda bo bamanyi omuntu asobola okuddako n'akulembera eggwanga lino mu 2026 waali gwe tomumanyi kakati tuli kyekyagala nakyo kigenda okukolebwa kati tuli kyagala kyekyagala okukimugenda okukola kati tuli mwagamba yawedde dda era omukulu n'atugamba omwezi ogwo kati njagala nkubulire bwana David olwaleero bw'ombuuza mbu luli kyekyagala kuna ekigenda okukolebwa okuva eddayo twava mu kalulu Mwami Museveni ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu ebizze bibeerawo ozze obiraba ebintu ebizze bibeerawo nejuzo waliwo ekyabaddewo nti ekitebe kya Nuupu bakirumbyemu awo obizze bitambula. Asooka nkuzeeko kemabega kati ninyo nti actually His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula Oscar Award mu America. Azzeeyo omwaka ogwo oguwedde ebungereza gye bali bamubaninga emyaka 10 okuviira ddala mu 2009 nga bagamba nti ebisiyaga abikuba bubi nnyo era alwana ekisiyaga ekyo 2014 is it 2013 awo bamubaninga nga tewali kuddayo. Olwaleero yazzeeyo atambudde amawanga ga Europe yonna agibunye wabula ekitaaliwo luli nti olwaleero ne bano abaali bawola nakyemalira
abali baleeta mu olaba ndowooza International Monetary Fund waliwo abaali batuwola sente manyi Uganda erina amabanja kituufu n'enguudo zonna zituliko ezisinga amabanja naye nti kate enguudo ki kubanga era express abali abaagala okwekusa ne famire zaabwe beebazige sente kubanga amabanja ge tuyina trillioni za sente ze tulina okusasula World Bank ezo sente nkukakasa Mwami Museveni singa si bubbi abadde basobola okuzisasula gavumenti nesobola okuzisasula naye olw'obubbi n'okwagala okwekusa bokka na bokka nze nakunyumiza ne nkugamba nti jjajjange yali tannaba kufa nampa sitoole bulungi nakase nambulira bulungi nnyo engeri gye baatetenkanyangamu Mwami Museveni oyo ne Mwami Mugisha Muntu Kano Besigye baali bayise n'essingo bamuzire tafiire yali akunyumiza bulungi nnyo olugero n'akunyumiza ye yamukweka wiikisi zaali 2 yamukweka wiikisi 2 n'awaayo ne mutabani we baali bamuyita Mujagata taata wange omu baali bamuyita Mujagata n'ayingira amagye era Mujagata yafa afiira awo Bombo naye Mujagata tebamuwaayo kintu kyonna ne wabajjajje yaterekanga yafa nga masiikini ngalinga taterekangako yafa mu 9 mu yajja wange yafa mu 9 mugumu omanyi kati awo nze nali ntegeera so kakati waliwo ebintu ebimu nga David oba oyagala bwana David oba toyagala nga bw'obitunuulira nnyo fenna ngaye buno butambi bujja babulabibwa mu maaso awo kabaga eyo n'omuvubuka yali ayogerako kiki ekino kye yali ayogerako nga bw'obutunuulira ennyo ebintu bingi nnyo biremye Mwami Museveni bambi abadde agezezaako bikola naye olwayo ne byakoze bituletera okubyerabira awo nnyini Pasa Bujengo yavaayo n'agamba ti naye infact nejuzi birthday yabadde ya Mzee Salim Saleh yabadde amuyozayoza nga libita naye abantu bano aba side evuganya tebalaba bulabi buwombi bwa President Museveni ne President Museveni emirimu ngeri gyagikola muwoomu nnyo sagala kwogerako nnyo ku Pastor Bujengo ate otomogera ko ndinga yayogera bwe yayogera bibye naye sagala kwogera ku Pastor Bujengo era sijja mwogerako munafu nnyo si munafu wamaanyi nnyo amanyi nze nganza omusumba gwenzikiririzaamu ye Bugembe ye kyali wange okkirizamu kuba kyali oba kuba ayina kyolowooza tikituufu Bugembe entambula gyazzaatambulamu hasi ye muntu eri awo nti olulimi lwaffe luno enjogera yaffe ennaku zino kankuyite kwokya Bugembe tatera kwokya naye waliwo abasumba abamu b'otunuulira ng'enjogera gye boogeramu na buli kimu kyayogeramu omwana bwabba enva bw'omusangamu omukono bw'oti n'ogujjamu n'omugato ddamu n'atakiddamu oyo omwana aba ateredde naye gosanga n'ojjamu nga bwajjamu bwazzaamu bw'alya supu bwamujjaamu ate n'ekirala ebyo byonna byandibadde awo bonna babikola byonna bye bakola naye kati abatuli okumpi batusammuliza bw'oba olidde ng'olina gy'olidde toswankula togira obeerenga ne bana abakulinaanye obatamwa emmere etuuka neewunya emmere etuuka neekutama kati netandika okwejja kumenya nga siridde emmere ate onti mukunsawo yabibyo lya mpolampola kubanga akuwadde ye waali naawe wooli lya mpolampola akuwadde bibyo Jamalu sijja kujja mbikugyeko olw'ensonga sibyagala sibyagala waliwo abamu abaagubwa golooza singa tukyali bubi nnyo bwetu waliwo abamu abaagubwa owulyako ku sitole yange ne Young wagiwulirako yalimu sente mmeka kati oyo omulasita mu balasita bonna nze nali maneja we ndi maneja we naye mu balasita bonna kati oli abata bagamba oyo mulabe edduka kino omusajja lya kasente oli mwavu oyo mulasita yenze mu bantu bayimbi balaba bangi nnyo balaba ne mbatunuulira naye oyo Young a true Rasta man tava mu muntu tasobola kati mu bantu abasobola kuva mu Kyagulanyi Young bikoleddwa byonna tulina bye tukola nambuulirako nangamba mwana kiri nambuulirako nga maneja we naye eyo true Rasta man nti Young
yalaba amazima n'agategera n'agamba nti kituufu kiri nti tula ku mubanda Bobi Wine ye true rastaman yagenda otereza Uganda okitegeera so waliwo ebintu ebimu kati ng'oyo omwami ng'ayokya ayokya okitegeera kati bw'obwaggwe nkugambye wali emabega nga tutandika abaana ogenda bannyonnyola kikalya yali yagamba onoobannyonnyola ki ababuuza bannayuganda balaba muganda agala ebintu bitono nnyo kyayagala okumanya bw'abuuza ekigambo nti pulezidenti Museveni yayogedde ku Bisiyaga Bobi Wine bw'oyogera ki ku Bisiyaga ekyayagala nti bwe mwova eno kyemukuba bwe mukyogerako ki otegedde bulungi nnyo era kyogala endiga ze zonna kale abantu basumba bonna ssebo kati munaye olaba gwe wali ogenderezaako enjiri ya mwami Bugingo nti ebiseera ebisinga waba tayogere ku Bobi Wine alinga agamba nti endiga teziwulira ziba ziwulira ssebo kati ye talina story taligenda ku kituuti n'atayogera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu oza kiva ku ki simanyi mutume kyogereyo obandira mutume ffe bwe tulowooza naye nga gugula baki bakukyolowooza alina baakolera era alina baakolera kubanga omanyi tosobola eyeweze omumba era gwe bazibattula kakati ye nga ye tosobola kubeera nga leero ovaayo n'osabula n'oddamu n'okuba omuntu y'omu n'oddamu n'oyogera omuntu nno ate byayogera oluusi tebiba nayo agattagatta sitoole tewawulya bwe yagatta ey'ebisiyaga yayigatta bugasaawo naye tuve ku mwami oyo nga tumaliriza tubulayo emyaka 2 kitundu tegikyawera tubulayo emyaka 2 kale tugende mu kalulu akaddako ekimu ku bintu ebyali bireetedde abantu okubula bali balowooza nti Honorable Kyagulanyi yakyamuukiriza ku ground taliiyo yomaka ogudde nga gutandika yatalagako si bwe kyali ndayo mutundu yebaza obululu mwebale mwampa nalya naye tebannangirira obijjukira ebyo byonna olowooza Bobi Wine kiki kyayinza okukola mu mulundi guno kyemutaakola ku mulundi n'ayanguyirwa kubanga era y'omu yakyaliwo munnaaye kankubuulireko bwana David bw'ombuuza Bobi Wine kyasobola okukola olw'ayanguyirwa okusinga ku kiri ne luli yayanguyirwa naye ekyenjawulo ekiriwo olwaleero mwami Museveni ne banne kati ate bakunamye bukunami kimagyeko mu okwambuka munnange olaba bulabi nga tukunamidde ebintu ebisinga bakunama bukunami tebakyaswala baswaza buswaza nti kikuleetera n'omuntu wa wansi ow'ennakaseke ali eyo munda eyo munnange nga omanyiyo oli mulonzi wange kakati munnange kikuleetera omuntu wa wansi oyo no si wano eri wansi kumanyi ne mu lubaga eno naye eyo ewa taata wange mu baganda bange basammula omanyi waliwo galagi ziri awo waliwo baganda bange abali awo abasengawo abatandikawo era batugoberera nnyo kati kikuleetera abantu abo okulowooza omusajja ono ng'atukunamidde nnyo omusajja ono ng'atukunamidde nnyo kakyebikako yadde buli kimu olaba nga bakunama bukunami kibaswaza buswaza ensi yawa ne bukeera ku makya omuvubuka ssaawa 4 n'atandika okuba ludo gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade tutunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 59 ne
noti 757 noti 626 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Ngaina nakenge wali kawalaji. Ensi yawo we buziba sawe mu nolaba bakazi bamalaya nga bali ku street. Buli street nga judde bamalaya. Tambulo omanyife tutambula ekiro tukuba mukozi tuwa. Kati entertainment eno obo ino nolaba. Nsi yawo je bagamba omuntu okusekanga munyivu. Osi yawe yo mbusekamu olokuwola byo mugenyi. Nenga temwalidde. Mu nyumba temuli sukali. Osembosekemu olokuba bagenyi bazzi. Ensi yawa kayangu. Abantu balina mirimu. Si yawo je bakuba ekiraka ky'oluguudo. Ebintu ennaku 3 kibomoka. Kibomoka. Nsi yawo unity y'amasanyalaze ngeri ku nusu 10 aga Katonda mu ggulu. Laba amazzi. Nsi yawo atolya ku kyekya ku kyennyanja kibisi. Kiro y'ennyama yali nnye. Buli kimu kiri waggulu kati bwe nkogamba nti mwami Museveni. Si yawo eddwaliro teriba muddagala. Walabe story y'omukazi. Kati ngera namugamba simanyi binki ensi egaanyi. Wallahi agikwase bukwasa muntu mulala. Agikwase Kyagulanyi. Kati yabuuza ni yagimukwasa. Mugitobere je bwagamba. Emirembe gye bagiramu si gye gino. Ate baleme tusiriwaza naawe. Emirembe mwami Museveni gwe yagira mu gwe guno. Yagenda okujja okuwamba government ya gundi nga bali milioni meka zali mu milioni 3. Yakubagana ne body 5 mu Uganda yonna. Obote tu. Kakati agenda okujjawo n'atambula tuyingide milioni 10, 15, 25 tuli milioni 47 kitundu. Tugenda okulonda tugenda ba milioni 5. Kati ng'ongamba otya munno kati osobola okompeyaninga mu 86 mpaka mu 2020 mwena. Kisoboka ekyo. Obeera mulwadde. Kati olina kina babulabi nti ekituufu kiri nti nyina kukola kino muki. Naye ensi yaffe muganda wange ngagga. Era ensi yaffe busobola okera ku makya ng'amalwaliro gonna nga galimu eddagala. Okera ku makya ng'enguudo nkole. Ensi yaffe ngagga. Okutandikira tulina amafuta nga tonnaleeta amafuta okutandikira ddala ku misolo gye tuwa okusinziira ku bintu bye tusasula by'obulambuzi n'abazimba amayumba abalina rentals. Gavumenti yatandika obbajjako essente okutandikira ddala ku kintu ky'oyambala okutandikira ddala ku kintu ky'olya. Gavumenti ekijjako ssente. Sukali oli bamukwatamawo n'abulayo. Kakati lwaki kiki ekireeta okubanga ekibuga Kampala capital city kibuga ekikulu ekya bukya ku makya ku street nga tekuli mataala wakati mu binnyanga waliwo ebinnyanga biyitirivu nnyo wabula olwaleero nti ekibuga si kiteeketeeke ab'obutale wano waliwo akatale waliwo akisize langi tebiyamba tekina kye kituyamba kalyangu. Ensi yaffe eri bubi kubanga kivula nkubuuzizza gwe naawe ali eyo gwe Munnayuganda ali eyo omuvubuka ali eyo omusajja ali eyo omukulu naawe omukyala ali eyo omukulu osobola okumbuulira bwe naawe kennyini nnyini okiraba nti we tugenda ensi weetuuse weeri olwaliro weeri. Beerako mu kazigo kaako tulako mu kazigo ko ofumiitirize ng'omaze okuva ku dduuka omaze okugula sukaali ne sabbuuni ng'obiguze ng'omutwalo ogwo tegugula kilo ya sukaali tegugula muti gwa sabbuuni tebiwera. Okitegeera omutwalo gw'olina naye nga luli katubale mwami Museveni nga yakajja. Omanyi bwe yali yakajja waliwo essente. Omanyi mwe temusoma bitabo twala obudde osome ebitabo ebyafaayo. Waliwo ebitabo bye nasoma akatabo lumu bonakwata obulungi nja kubuulira akatabo ka mwami Museveni Sowing the Master's Decision. Kati nja kukubuuliramuko lumu waliwo ennyingo ze yawandiikamukko. Nabadde nsoma ekitabo kya mwami John Kennedy Chams the man ekikwatagana ne Federo kye yawandiika. Waliwo article gye yakwotinga nga yali alambulula Obote engeri gye yatwalamu Muteesa wano engeri gye yamukola ki yamusindiikiriza n'olukwe lwonna olwaliwo. Akatabo ka John Kennedy Chams mu 2
kubanga omanyi mwami oyo ayagala nnyo federo enfuga ya federo yagireeta kuwanira era nze namubuuza ne mugamba abantu bakyayogera ku bya federo biki yampa ensonga egyo nangamba bannayuganda tuli batiitiizi tekiriko munnayuganda wa wansi oba wa waggulu n'abakulembeze batiitiizi era mu bye yakwotinga biri ku interview mu bye yakwotinga ow'ekitiibwa Katikkiro tinaye mutiitiizi nnyo okulaba olwaleero federo tebakyayogerako nga tukyayogerako federo kuba namubuuza lwaki kuva ewavaawo federo tekyayogerwako yampa ensonga egyo tuli batiitiizi so kyebadde nkulaga nti ebintu ebimu bw'osomasomako ennyo obutabo ne weetooloola eggwanga lyaffe okuva litambula okuva ddala mu 1981 Mwami Museveni omanyi nti nno akalulu ka Kawanga Ssemwogerere akalulu ako kekasinga otabulaani Mwami Museveni naye ffe tukikoze Bobi Wine olabye akikoze era yali asobola okukikola wali mu bbiri wetwalondera 2021 yali asobola okukikola obukakafu bwaliwo abantu balonda abantu baabwe kekaluluko kako kakakoze ebyafaayo ne kajjayo n'omukadde wa wansi n'agenda n'alonda ate n'awangula wabula akalulu kabbibwa misana ng'ensi eraba n'omukulembeze ne bamulayiza ng'ensi eraba wabula nga alayira mu bukyamu naye Kyagulanyi nti yakikola ti Bobi Wine bw'aba takikoze mpulira bulungi njagala nkubuulire nti kitegeeza afumiitiriza nti enfuga ey'amateeka weeri kooti weeri ye musajja asobola okulaba constitution nti asobola okufumiitiriza n'alaba n'agamba mu butuufu eno enfuga enkola eno gye tulina okutambuliramu ey'amateeka nti olwaleero nabwe yabadde ayogera jjo ng'ayogera ku bintu by'okwekalakaasa azze kutukumamu muliro okwekalakaasa yagambye mu mateeka okusinziira ku constitution nga tumaliriza ekibuuzo kiri nti abantu waliwo eyambuzanga nti bo bana bato bagendako ebweru tebalaba nsi bwe zikyuse zino etusinga amaanyi simanyi sigendanga kwa nabo era sifunanga mukisa gubabuuza netulowooza tibajja kubeerawo ekikyukako ku YouTube channel eno kojja okusanga ebintu byonna byagala okumanya current affairs byabufuzi ensonga ezimu na Uganda mukulu Jamal Kalisula ndagala kumwerekereza tujja kuddamu ate tuwayo omulundi omundi wabula twongere okutegeeza nti subscribe sharinga commentinga buli kimu obulanga bw'obulaba nga buzze bwe butuwa amaanyi naffe okwongera program zendala tobuskipinga tutambulire wamu nze Kalyango David kulwa katonda n'ensi yange akuume tekyabadaza ku Masaka Road kiwawo ku Mityana Road Busunjo Baka Mende Kohima Road Bombo Road Gayaza Busiika Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulani z'amayumba Sentale bebokka abakulakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi